Waliyo yakulembeddemu baganda be okugenda ejjinja okunoonya omulambo gwa muganda waabwe Ismail abadde omutuuze w'eyiganga ng'ono agambibwa okubeera nga naye yafiiridde mu kizimbe kino ekyagudde. Kati olumu bw'akya ku makya kwolulwa ekizimbe n'agenda emwanyi n'ebugenda n'amugamba kanzireyo nina ekisumuluzo bannange tebalina wakwebaka kanzireyo nzigulewo. Kati okugenda okuziba byagwawo nti ekizimbe kibasi muyoyisi. Kati kwe kusaawa zino okubeera nga tukyamunoonya naye nga tatannaba kulabika. Ono agamba nti muto we Ismail ye yali akuuma sitoowa y'ekizimbe kino era ku lunaku lwe kyagwa yali yakamala okudda ku mulimu. Waliyo ategeeza nti muganda waabwe yabasiibula bulungi ng'agenze okukola naye bagenda okuwulira nti ekizimbe kyabadde akolako kigudde era ne kitta abantu. Kuba nze mbadde Kampala nakomyewo kiro okutuuka wano. Ebimpapa ebya wansi biri mu kugira biki biri mu kuntengeeta ebyo bikugumuka bikino okutuuka we tuli kati saawa okuguddeko. Bali mugezaako okunoonya tujjayo biki naye tannaba kuggula. Bano nno olwaleero babukeereza nkokola mu kifo we bayiikuula ebifunfugu nga banoonya omulambo gwa muganda waabwe era kalakita ezisenda we zituukidde nga bo babakanye edda n'eddimu. Naye baweddemu amaanyi poliisi bwekabatemye nga bwefundikidde omulimu gw'okunoonya abafu ng'ewaabwe talabise. Bano ku baana babeera babeera alaga nti oyo yegundi. Olwaleero omulambo gumu gwe guggiddwa mu bifunfugu bino bwetyo poliisi n'amagye wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo kiyunula ne bazingako omulimu gw'okunoonya emirambo. Okusinziira ku poliisi ezikiriza omuliro wamu n'okutaasa abagudde ku busandali basobodde okulaba emirambo 6 era omuduumizi wa poliisi eno ejjinja Collins agamba nti omulambo guno ogusembyeyo guzuuliddwa mu bifunfugu wansi ng'era gwe guwezezza omuwendo gw'emirambo 6. Olunaku lwakuna nga tuli mu operation ey'okuzuula abantu abafiira mu kizimbe kino eky'ejjinja ekyakolapsinga. Leero eggulo tetwasobodde kuzuulayo muntu yenna, leero bwe twasobodde okuggyayo omuntu omu era tumutute mu mokyari ey'ejjinja referral. Ono akakasizza ng'omulimu guno bagukoze obulungi ng'era olwaleero bagufundikidde era n'akakasa nga bwe batalina mulambo gwonna gwe baleseeyo kubanga bayiikudde buli wamu. Byonna ebintu tubikyusizza ne tukyusa rabo yonna tetusobodde kusanga abantu kye bakiriminga nti emirambo gye giri. So in total abantu betubala abafiiridde mu kizimbe sofa bali 5, omu ye yafiira mu ddwaliro then n'abalala 12 abasurvivinga. Kyaclaiminga nti abantu baabwe bayinza oba nga bafiira mu kizimbe kino nga bwe mulabye be tubadde nammwe ennaku 4 tugezezzaako okunoonyereza ne tuleeta emmotoka biweetiye byonna ne bikyusa byonna ebibaddewo. Wabula kino kitabudde abatuuze nga bagamba nti waliwo abantu baabwe bangi be batalaba ng'ate baalina obukakafu nti baali mu kizimbe kino. Poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonya abantu ab'enjawulo bagiyambeko mu kunoonyereza ku kabenje kano ng'era okusingira ddala eyagala eyali nampala w'ekizimbe kino eyategerekako erya Yasiini lyokka.